Mr. Mosh ogamba otya blood? Ndisted ogamba otya? Mujje baleko abanda ba time eno. My name is Mr. Mosh era mwe bali kubanga kwe mulinnyo. Lwaki kali tokoogedde ke nkugambye? Nja kwogera next time. Ssaabasajja wangaale. Mosh ko buze kwatulaba tubulire this time around. Omwaka guno kiche tuweddeko kichosubiza abawagizi nga Mr. Mosh tusubire nti biri abiri obujja tu recording hit. First of all, nze siri artist, siri muyimbi. Sifulumyangako ku album yonna. Ninga nalimbaddeko ku nnyimba ezimu ez'abakyali bange. Nga bamusana nga nolimba lange njagala otekemu flavor ez'akabina otekamu flavor nekiggwa nekigenderawo. Nze ndi professionally trained public relations and journalist practitioner. Nkola journalism, gwe nasomera ne public relationship byenkola bintu byenkola nga nze. Not just because ndi all round entertainer, antu ambabira confused ne baloza ndi muyimbi, ndi MC, ndi DJ, ndi bichi, just mberawo. First things first, olunaku olwaleero tuzze kwogerako ku nsonga za MC Cuts. MC Cuts mabega kwa twali twogerako naye yatulaga nti Mr. Mosh yamuyingiza mu industry eno. Mr. Mosh alinga founder we buli kimuche. So olunaku olwaleero tuvudde tukubaganye ebirowoozo ku bulamu bwa MC Cuts bwalimu essaawa eno ne weekend wetambulidde okuwegendedde okugwako nga MC Cuts afuse MC Cuts social media. Obulamu bwe alinga ayita mu kunyigirizibwa. How do you meet MC Cuts? Cuts manyiwe twatandika ekintu twakitandika tuli mu ssomero. Nali oba yali S2 nga Cuts alinga mu S1. Butwa meetinga nefena twali bagon twali ba MC. The only difference is yali MC nze ngatako nokuba kwa muraga freestyle mpola yali ku chitante nali ku progressive. That's how we got to meet. Nasho generally nga tuzo kubaraga ngate ye MC atuyita. Bwe namulaba nga akola ningama akola bulungi kuba nze nali all round nga MC kuba mu nebiba nenkola kibena bena so nemugawo manyi tuba ne show ntero kukola shows abana kusomero ngamba itano ku beach ne ku beach ne to having a fun and stuff like that. Nemugawo tutero kuba ne show sobolo kujja ne tukola ki ne tukola jja tugende tukole sinza kugenda ne nkola ze kanga twali abantu abala bakabe abakola. So that's how we got to meet. Etubanga tambula fena. Who is MC Cuts according to you? MC Cuts is a very talented Ugandan, Njagamba African web achikoze for quite some time. I remember no kugenda ku TV waliwo show je bali bampiseko nga Ngenda ku MC nga show ali live nga it is sponsored by a certain company ne ali live ku a certain TV ali woko nevao kati nga bamanya aba TV ne bampita okubera MC wayo bali na Flavia back then nga ali ku Teens Club bagamba tweta ko omuntu omulala akoloba MC otali wa TV nga nze siri ku TV ne bampita. Then when agamba ku Cuts tanga omanyi ntwala njagala genda ne muga tugende ne bagamba ono ngina kola ne ku stage bagamba nedda sebo twasasudde gwe ono tagenda ko ne bagamba nze mwesiga nagamba nedda like twamale dakikanga asatu nga tubikaya nako paka ne bagamba manyi bwakola ekitu ekitanyumye nze gwe mukola ki nze gwe mamuvunana nze mwesiga kyasobola okukola. Then tugende tukwana ne shosho ne nyuma bulungi. About 1 month nga yakayitawo ne bankubira essimu nangamba omufuko oli gwatwetera kuli gwe twali tugoba gyali ne mbagayi nanga twetera go omuntu akola ku Teens Club ne muyita Cuts nasanyuka nabuka nyo nagamba akati dream yange ya TV ekoze eki ewedde. Then nayingira TV natandika okukola ku TV like bwekitu twakitandika okiyingizaamu akuva ku stage okudda ku TV. By the time we were meeting MC Cuts waliwo abavubuka bosanga nti ono oba ayinamu obuyisayiso obubi oba ayinamu okwemakula. By the time we were meeting MC Cuts yali muvubuka kikaki? Ebyobuyisa tebyaliwo ye dream ye yali ya showbiz wali microphone yaba atuse wali stage aba atuse wa dream yo kutuka ku TV that was it like nga ekyanoonya dream yo kugitukiriza tewaliwo obuyisayisa buli abo bakwebuzabuza. Of recently ayina ebizibu bya Jayitamu yayakanako ne mukyala we n'abiyitamu ebyo byonna ne ekisinze oku breaking news okuvayo n'agamba nti mulwadde naye nga engeri gyakyogeddemu alinga anyigirizibwa. Kiki kyoyinza okuwa MC Cuts baka kiwinza okuweza MC Cuts na kumuwabula kinga gwe omuntu abadde ne MC Cuts okuva we yayingira industry? Sinza muwabulako obwo ku TV mba muwa man to man oba 1 to 1 era in fact olunaku lwenkya leero Sunday olunaku lwenkya Monday nina meeting naye tugenda kwogera we have to answer twogere for hours twogere whatever is happening buli kimu ekigera mu maaso
mbadde maze week nga bbiri nga siri nnyo active mbadde nkola ebibuuzo nkyasoma mpaka inaafuka professor mbye nkola so kati mbadde sifunye nnyo budde mulabo okuva we yakomawo naye nga twira appointment ngenda kuba mulabo olunaku lw'enkya obaka omanya gakusooka bbuwa ye mwennyini ndabe feedback ye then I can make it public sobola kubumuwera bumuwa via TV naye kyesobola bumuwa via TV nti no na some judgments endabe ku social media and stuff my tuli basadis bana Uganda mwa basanyuka balaba omuntu abera ku TV abayera omuntu aba ku TV abateeraga that is show business ekigisa show business gwe kyoyita okwera goli abakola so kakati abantu abaloza nti badeeraga nti ate biki bwaba ine kyavudde nakola confession that is him yakikoze nga ye ng'omuntu ye ayogedde mu mmanya ate be mutamanyi be baliwa okitegeera wano omuntu ali awo nga ayinza okuba ayogera tajukira sijukira tamanyi nakulu yakoma genda kukola ki kwekebeza obanga status ye nga ye ng'omuntu so kakati before nga abantu banasonga ngalo banamujaji nga sima biki yeraga biki tewali kweraga this is showbiz man osanga omuntu ali mu showbiz nga yambadde bling akoze ekibyani aba akola gwe mulimu gwe na fando wa police omusanga yambadde bikakibe biliwe biti naye abateeraze naye guba mulimu gwe aba yambadde uniform ye osanga akutte kamera nga inenge jaji kutemu ango bwe tabateeraze bamu training akola batino wa microphone so nze ngamba abasinga abokera wandiga nti oh listen kati sayogedde ekintu kino akimininga takimininga bw'aba akimininga how about me kuba abantu bonna omuntu yenna kaso wange oli muntu mukulu nga you sexually active oba akimininga wata akimininga nawe oli mu line eyo yennyini bwetu omanya oti gye wayise oba gundi oli yayitayo gunaayite eri so njagala tubeere gundi Uganda emanyikiddwa twebereremu nnyo Uganda emanyikiddwa ng'ensi ezikola ki eziyamba ennyo abantu abali mu mbeera bwetu. Your message to those people who have been mongering MC Kats okuva yavudde n'alangirira nayogera ekigambo ekyo Abannayuganda abamu bakifudde muzannyo ne bamusekerera ne bagamba afuuse kisekerewa what kind of message oyinza okuweereza omuntu yenna ali eyo kuba nabadde basekera MC Kats kuva yogedde ekigambo kino baseka ngenda kusooka nzigulewo mbatunuulire mbabuulire let me tell you one thing enensi gye tutambuliramu ffena tekuliko nnyiniyo nalina radio just 3 days before he passed on Naye AK47 2 days just before he passed on. Weatherman olunaku lumu just before he passed on. So today osobola okubanga oli mulamu enkya n'okola ki nogwa okumokinga omuntu gwe ngolooza omokings osanyuse nnyo otadde ku Facebook ofunye smile likes and stuff like that ebina kye bikuyamba olina kwekuba mu mutima gwo n'ogamba nze nga nze nnyimiridde ntya nze ng'omuntu how am I taking my life yange ngitambuza ntya nnyongedde kivali ku ggwanga lyange eggwanga ndyogeddeko ki omuntu amokinga omuntu aba nze mutwalanga abulamu yeetaaga ogenda muddaira bamukebera omutwe kuba tomokinga muntu yenna as simple as that oyina ba relative oyina ba brothers sisters cousins girlfriends boyfriends and stuff so you don't need to mock anybody ngali mu mbeera yonna gyalimu. Your message to all the youths abali eyo naye nga bakyalina omuzannyo bazanyira mu bulamu bwabwe gwe ng'omuntu abaddeko mu industry eno waliwo abavubuka bakayingira mu industry eno olaba obulamu babuzanyisa any message for them? Eno industry najingira ndi mwana muto yenkuziza naye ndabyemu ebintu bingi n'abantu bangi oli najja n'ave n'afubutuka n'ayitawo n'agenda eri bw'ati n'akyusa life n'ayitawo n'akkira n'ansanga n'addamu ati n'akola bw'ati so in this life njagala mumere ekintu ky'okwebeeramu ekyo njagala kiddamu emirundi nga 10 nti no in whatever you do your life comes first bw'otateeka bulamu bwo mu maaso oyinza okujja n'abantu n'abye artist ali senior oba MC ali senior oba DJ ali senior ng'ate ekintu kyako naye kankikole obulamu bwe si bubwo. Your life matters most. Obulamu kye kintu ekikulu nnyo ekyekitiibwa kasita okiteekamu kasita si ekitiibwa mu bulamu bwo buli kimu ojja kumalako bulungi nyate ojja kubeerawo okolebe nabyeyagala kubanga if you working for something okyali mu stage ya wansi evaayo oteekamu hard work mungi with little pay saagala ate otuuke ku time ya pay ate time ya pay oleme ginyumira olina okunyumira time ya pay onyumira pay ng'oli happy oli mulamu tolina kikukyankalanyiza tolina byonywedde ebyokunywa byo bingi byo babinywa naye nga that's life. Any message to the people out there? Merry Christmas and Happy New Year. 2019 kubadde mwaka gwa kabi on my side kubadde mwaka gwa kabi so mbagaiza 2020 gwa kabi nnyo and 2020 na project zengenda okuleetawo na project inatandika 2 years ago bagita life is a beach ebera nano kulida beach wenyini tugikola under fund for charity nga omugaso ekigulimo nti no tufuna aba entertainers ba journalists antu bana bali mu showbiz entwegattawamu we entertain people ebivaamu netuyamba abaana abato that is 13 years and below so next year
nambi jibengero kwongera fund for charity tugera kwa visiting different schools nga mentoring abana abenjawulo like in all kinds of talents they balina kubanga wale notion ebereyo mu maaso abantu bagamba ebya talent tebifuna byakyeyo boyo noniso ba failure bayita n'abana bakola arts into ba failure bano bonna abali wano benkwana bokati bano bantu ba arts none of them is a failure kitegera so kati ngenda kuba mentoring abana mbya arts nti bekakase nti oliwo abantu musambi footballer abakusekera nti oli musiru nga akola nnyo physics be bamanye ebya goli footballer Ronaldo tei doctor afuna sente zenkana za Ronaldo munsi yo nayo nani wabanga yasinga okujanja abantu azitaliyo so kakati that's my project for next year 2020 so now unsanga kasolira ndo laba fund for charities tugenda kuba mentoring to choose some mindset zaba na Uganda especially the youths na daba to dalobalaga no you can be something nga wetadde amanyi no beranga pushing a talent joina mulimu dago job believing akubanga nze naliyo muto kusomero ne mu primary ngambira na radio akatone nyo bwe kati ngampuliza nyo radio nga ne ku TV bwembera kungamba one day I'm going to be that person behind that microphone so kat now ojja kuba ne dream or zite zisoboka nezisoboka that's my message happy new year ebyo ngatubitade bali Mosh this year guno gugwako wadde amawulire mangi waddewo Hamza okuwasa Rema wadde wani story kigwe jogamba nti guno omwaka enkoledde story sinzo okunkolera guno omwaka endazo nazibadde ne story sinzo okunkolera sijagita story pase ejja kuba discovery nti Uganda twafuna omwana gwe bayita fresh kid na chankalanye gwanga ebitukani wa minister bani bikigwana ni chankalana waliyo argument yamanyo bagamba ate tasomye simanyi asoka Somalia okabiddiredda nze nalaba bamuchankalanye nga abantu amanyi kibogera ko talent erinda ukitegera soka fresh kid abalaze ntino yagera nayimba ate bamutwala musomero eri bayiteri amanyi navayo nga akoze bulungi so basically somebody can be clever upstairs amagezi ge bakusa mu talent ge gakola ne musomero so nze story yasinga okunkolera n'omuntu asinze okunkolera my person of the year is fresh kid oloza gwenga gwe fresh kid impact ki jayongedde ku industry yaffe ngabo kitangazizaamuko nze ntambula mu communities ezenjawulo nga njogera n'abantu abenjawulo n'abaana bato abenjawulo trust me akolese impact y'amaanyi guno mwaka tulabye abaana abato bangi n'abazadde bajja bunaku n'omwana wange nayayimba n'omwana wange ayimba so njaga mutwa mu studio byani kikulaga nina abantu bagambe wait a minute you can be a kid and make it at the same time so akoze impact y'amaanyira fresh kid legend mulaba gwe myaka omusavu nenze mutwalanga legend kubanga aguddeyo amaaso g'abantu mangi nnyo bali trust me I've moved all over the country otuka ne guru wali wa fresh kid bayo ejinja wali abaye mbale wali abayo bona bakitegera nti no you can be a kid and make it kale Celebrity track subscribe